Bakadaama TV bane tugenda kubeera nga twogera ku nsonga waliwo ensonga ey'eggulu eyabaddewo awo omwami Amerika bw'ejjamu bwe yavuddeyo n'agamba nti nno ennyonyi zitandise okubeera nga zigenda e Uganda nga tezijjudde nga ye akiraga nga bakadaama oba bassekadaama bwe batabuukinga nnyonyi. Statement eno teyabadde nnungi era bakadaama bangi abareactinze ng'ate batuufu okureactinga lwa nsonga buli bw'osiiga ekifaananyi ekitaliiwo ekifaananyi kye tuliko wakati kyakulwanira bakadaama bassekadaama kuddayo. Kati buli bw'okola statements singa ezo z'otasoose na kulowoozaako ezitali ntuufu z'otalaze tubeera nga ffe kituluma. Most of our flights have started going when they are not full. People have started changing their mind. My advice to the amnesty has been extended, but anytime it will also wind up. Please use this opportunity and be repatriated and to pray hard to overcome this situation. Lwa nsonga ogenda kwogera statement ng'eyo engeri gy'oli embassy egenda kutambula n'owa president ejja kutuuka. Bw'eneetuuka bajja kulaba nga bakadaama bassekadaama batandise okuggwaayo. So twagala tukolenga statement zino zitukola nga mumanyi nti nate ziyamba abantu bamugamba nti nomukulembera. Naye bw'ovaayo ngenda kuddamu playing voice note yo bwe wagambye nti ennyonyi zitandise okubeera nga zitambula okubeera nga tezijjudde. Bakadaama bangi balina evidence baba contactinga ne mbagamba ennyonyi zijjudde. So tuba twewuunya lwaki ogamba ennyonyi ejjudde ate bw'otuuka okuflaginga off abaana nga baddayo ate n'okola statement ng'eyo. Statement ng'eno tumanyi tetwagala kusika muguwa naye statement ng'eno tebeera ntuufu kuba ogenda kuteekawo ekifaananyi ekiraga nti abantu batandise okuggwaayo mu nsi eyo mwe bali. Ne gavumenti yennyini ey'e Uganda bw'enewulira ebintu nga bino tegenda kuteekamu effort okubeera nga eyambako oba epushinga ekintu kino ebeere ng'eyangu okubeera ng'ejjayo abalala ababeera basigadde abali stranded. Gwe lowooza Ministry of Foreign Affairs bw'owulira statement ng'eno gye wakoze olowooza eba egenda kukola ki? Egenda kubeera nga ejja timetable yaayo ebaddewo ey'ennyonyi okubeera nga zikomawo e Uganda egenda kubeera ng'ekendeeza mu nsi eyo gyeraba nti abantu tebakyajjula. Tugenda baplayingira ne voice note z'abakadaama abareactinze ennyo ku kintu ekyo abagamba ekintu kino si kituufu era nga twewuunya waliwo ne kadaama awo yeewuunya agamba bwona bwe mbeera mwogera ddala nga bakadaama bagenda muli ku kisaawe mwekwata video mwogera nnyo era banaye mutukubire mutukontaktinge mukole bwe muti naye bagamba bwe babakubira essimu temukwata masimu gammwe. So temusiiga kifaananyi kirungi kulaga nti ebintu byonna bitambula bulungi wabula mulage ekifaananyi kyennyini ekiriwo. Kugamba bw'ona ogamba banaye mutukontaktinge tujja kubaddamu. Gavumenti yeerabanga mmwe abakola neeraga gavumenti nti mu butuufu abaana bano nabo bangi tuli batono. Teekawo ekifaananyi ekyo kola statement ng'ogamba nti bannaaye mutusonyiwe butazzeemu tuli abantu batono ate mwe muli abantu bangi. Gavumenti ejja kuba ekiwulira naye bw'ona ogamba banaye mutukontaktinge tugenda kubayamba ate nga babakubira essimu temuzikwata. Musiiga ekifaananyi ekibi ne mwerungiya ne mubijja bakuyita kubijjisa bakadaama ne bassekadaama kitegeeza tewali buyambi bwe tugenda kutuukako. Buli situation ebeerawo gyogere nga bweri ojja kufuna obuyambi. Kuno tekuliiko gamba nti nno tuyina nti oba bino bintu bya bululu nti ani agenda okuwangula. Ono si politics. Mukole oba muteekeewo embeera nga bweri bwe mbeera mugyogera. Kankuko bakadaama bano abaawulidde oba abareactinze ku kintu kino ekya Atachi ku embassy kyeyayogedde ekyogamba mbu ennyonyi zigenda nga tezijjudde. Halo Nyabuli Kadaama TV. So Mr. Kadaama TV kulamusizza. Okay, kakati ndabye ka video kali akabana bakide UPE. Nga bagamba ennyonyi tezijjudde naye abo abasajja balimba kubanga nze gwolaba ku Friday boss yagenda yagenda ku Emirates angulire eki angulire we batundira air ticket angulire air ticket ekyamazima yatuukayo bamugamba mbu kiki tebankonfaminga n'ennyonyi yaggula n'ennyonyi yajjula bakolozinzeewo era wetusasula funa ki air ticket nenkoma wawaka kozi nali registeringa nga 18 nenkoma wawaka kugundi ku registration woba registeringa luka information ke bakuweereza nga bagamba simanyi first come first serve biki
kwaliko WhatsApp namba yaabwe ne ngikwata ne nkuba essimu omusajja yaŋŋamba kimu nti Enyonyi yajjula biki bikitwala tugende era tukusuubira nti tuyinza okumala gakuteekayo ddi nga 24 okugenda of next month nawulira nga mpiddemu amaanyi kubanga nagamba sigakozesa eno namba gye ntera okukozesa nga nkuba nakozesa bino ebisimu byewaka call box byewaka ne mukubira nawulira nga mpeddemu amaanyi ekyamazima abasajja bamalamu amaanyi ate waliwo era omwami omulala gwe mbadde nkwasaganya naye bambi ye asoma messages zaffe kubanga WhatsApp namba gye nakubako ku luno eno nali namwezako dda voice note nemwezako nebintu registering ekyamazima naguno gwaka tabibikkulanga naye nga everyday mulaba abeerako online tabibikkulanga tasoma nga voice note ze namuweereza kati nesimanya nti awo byabibagamba batuyambira wabagamba Enyonyi Zigenda tezijjudde zigenda tezijjudde nga tusaba obuyambi tebasobola tuyamba kati olwo tugera kikola tutya kozi namukubira ku Lwakutaano ate siwe Enyonyi singa tejjudde bandi badde bagamba nti bankulire buli kimu nsobola okugenda naye Enyonyi kuba nali nsobola okugenda naye kuba nabakubira Olwokutaano ate kuva mabegayo nanga mbakubira nga sinafuna confirmation letter baleke tusiruwaaza abo kyebaliko Mr. Bakadaama bulamu obugamba ki kakati bano okugamba abembasi okugamba nti Enyonyi Zigenda tezijjudde kati babanga abagezaako okugamba nti Abannayuganda baweddeyo mu UAE ate nga nze nga wenkiraba nti abasinga obungi be bakyaliyo yesiwadde nga abangi nabo bagenze naye ate abasinga obungi nabo bakyaliyo avaayo atya n'akola statement ey'ekisiru mbw Enyonyi Zigenda tezijjudde nga juzi wano nsuubira nakuweereza voice notes ze nakolera madamu wange nga ngamba okusasula ssente z'eggundi za karantini ne mugamba sizirina yali atuuseyo ku ofiisi za wano eza Jordan ne bamugamba Enyonyi yajjudde nange kenyini nensindikayo eno message kitege nensindikayo eno message ku zino enamba z'otusomeranga nsuubira olaba nga bwe namubuuza ne mugamba enyonyi egenda nga lumu ogw'omwenda Entebbe gyeri oba nedda n'angamba ejjudde kakati bo ejjudde etiika biki etiika biki byebejjulidde bye batugamba ffe nga Bakadaama be batwala kati ate okudda ku gundi ku social media ku gundi ku media ne balimba abantu nti Enyonyi ebeera ejjudde mbwe Enyonyi simanyi zigenda tezijjudde naam shoye ogamba otya abantu nti Enyonyi Zigenda tezijjudde nga tukyali eno abaana abasinga obungi bakyali eno zigenda tezijjudde zino mesaji zaani zino yiino girabe nasindikira Lwami simanyi Lwami enamba ezo zotera okutusomera namusindika n'agamba Enyonyi ejjudde eyo yennyini nyini nsuubira oba eyagenze eggulu egenda ewaliwo eno egenda okutravoolinga ku ngalumu ogw'omwenda n'agamba ejjudde lwaki batubuzaabuza lwaki baagala okubeera abakumpanya yebaleko ssebo balikuweereza ssebo mukama wange nsaba kunyamba bannaye abantu b'okembasi tebakwata masimu mukama wange ngulungutanye naye okuva ntegeera nti kati waliwo ennyonyi endala okutuuza jjo lwe yampereza forms oba yabakubidde oba yabikoze bite nawadde ndiawo nga mpereza foomu nga ngamba juza eyo foomu ndyoke nkufunira ettiketi nga mugaze foomu namala dde okugijjuza nga mugamba tewali buzibu gwenfunira afunye tiketi genda osasula ettiketi kyekikulu agamba mala kwogera n'abakwembase ne mugamba gwe bakubira essimu kuba gwe oyagala okumanya nti oba ennyonyi weeri naye nze nakugamba ennyonyi weeri era ne foomu wampereza naye nze namala dde okujjuza foomu kati essaawa eno ngamba nkubire abamu kuembase bambuli oba tiketi bweziri ye ankolera ettiketi kitegeera naye abasajja tebakwata ssimu kale ate essaawa eno gyo nakubyeko nga ziyitamu naye kati essaawa eno zikutukako bukutusi mukama wange oba gweoyinza okumanyaako nyamba
ombuulire oba wakyaliwo tiketi nsobola ogamba omusajja oba naye yeekwasa bwekwasa sibitegeera kwegayiride wuliriza eddoboozi lino nyambuulire mukyaliwo tiketi egenda ku Nnyonyi egenda nga 29 kubanga banaye nkubidde abasajja buli ssimu gye nkuba kati ekutukako bukutusi tewali akwata tewali ssimu kati eyitamu jozi ayiseemu tebagikwata okuva luli nkubako ziyitamu tebazikwata kati essaawa eno tewali ssimu eyitamu simanyi kyokka omusajja ngamba male kwogera nabo ye mwennyini yaŋŋambye agenda bakubira ayogere nabo kati essaawa eno ngamba nze abakubira njogere nabo kyokka yagenda okukolera tiketi naye amakulu mbakubira essimu kati teziyitamu essaawa eno sebo oba olina ky'omanyi oba tiketi zikyaliwo sebo mukama wange nkwegayidde wawuliza eddoboozi lino nziraamu